mwe baana mmwe Katonda agenda kupositioninga akuwa omusajja atabeerangako mu kika kyammwe. Ogenda kufumbirwa omusajja ategerekeka. Kati nyamba okole bwoti. Tokkiriza sengaawo okuliraana mpombo. Leeta abafumbi. Omwami omujje mu ssaala. Ngambye eki. Omwami omujje mu ssaala. Tewali busubi bwa kumenya amenya, tewali bwa kubuuka, tewali bwa kumuweweetako. Tewali. Leeta abafumbi aba catering bawa ebiragiro n'amateeka. Empombo zifumirwe Kampala mulyoke mudde wamwe Luweero. Simanyi oba nyina gwe njogera naye. Gye bali eyo akugamba naye mukkirizanga n'amannya ye Mariya. Sengaawo mmere. Naye nga mmere si mmere mu bulogo. Mbuuliza neba nti sengaawo yanikoze. Tulabye ennaku. Tuli mu nsi z'abannanfuusi. Omukazi n'akupika mukole eby'ekisiru. Naye ng'ate ssebo bamanyi okuyimba ennyimba z'eddiini. Yakulira ebyawongo yabikola emabega eno. Eno yasinga okusula eddoboozi. Yesu mulokozi wange leero ndi uwo wekka. Nga ne ate biri by'obadde okola. Oli uwe wekka oba oli uwe ne nankani. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi. Katonda agenda kusimba bino ebigambo bya leero bitwale nga bikulu nnyo. Katonda bw'akuwa omusajja ow'ebbeeyi tokkiriza abalogo be wamwe kubiyingiramu. Katonda bw'akuwa abalongo tokkiriza abalogo be wamwe kubiyingiramu. Katonda bw'akusitulira kalina tokkiriza tewali asalama. Tewali agane gwe mugaga ne bovaawo gwe mugaga vaawo ffe tugenda kusala embuzi yaffe mugamba genda magisalire ku nyumba ya kitaabwe.